Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uyu muji osinzidde okubeera nga togoberera nkwaniriza ku once again Fahad Pro UG. Of course gwe mukutu kwoli okubeera nga tenga kutusako agaguddewo naddala gwe gyotasobola okubeera nga ate otuka nterako ekigalo ku video sharingira ko bando obategeeza nti kakati gano ge galiwo akadde kano kakati no mundeegatteko tubeere nga tetuyozaayoza omukulu Edrisa Musuuza ne mukyala we Fiona Nyamutolo Honorable olw'ensonga nti basobodde okubeera nga temunange bayingizaawo ezzadde epya era nga olunaku olwaleero ssaawa zibadde ziwera 10 ez'okumakya omuyimbi Edrisa Musuuza ne mukyala we basobodde okubeera nga welcominga omwana waabwe ow'obuwala tebasobodde okubeera nga abategeeza ddwaliro ki Fiona Nyamutolo Honorable mwasobodde okubeera nga azaalira era nga Fiona Nyamutolo olumaze okubeera nga asuulawo ezzadde eryokubiri munanga avuddeyo ne yeewaana n'awaana Edrisa Musuuza nti agenda kubeera nga amwagala mpaka nga Lake Victoria etuuse okubeera nga ekalira agenda kubeera nga tekuterawo obutambyawo ono si ye mwana waabwe asoose mwana wa Edrisa Musuuza ne Fiona Nyamutolo eyasookera ddala kakati wetwogera ssaawa eno aweddiza ddala emyaka 6 bweddulwa kuba nti Edrisa Musuuza emabegakawe yavaayo n'agamba nti omwana ono temuli mulaba mu kamera era munange temulimanya mwana ono butya bwafaanana nga bwekutegeeza mwana wakubiri mu Fiona Nyamutolo. Edrisa Musuuza abaana be kakati bwetwogerera awezezza abaana 4 era nga gwe yasookera ddala okuzaala bamuyita Maya Musuuza wetwogera ssaawa eno aweddiza ddala emyaka 14 era nga yamuzaala mu mwaka gwa 2011 mu mukyala amanyikiddwa nga Tracy Nabatanzi awo nno gye yasookera mu bufumbo bwe teyakomaawo nazzaako omwana we omulala w'obuwala amanyikiddwa nga Apalo Musuuza mu muyimbi waffe Rema Namakula mu mwaka gwa 2014 ng'ennaku z'omwezi 26 Desemba so tubeere nga tetumuyozaayoza kubanga kino kyatuseeko kirungi nnyo kirungi ddala abantu abasinga kibali mu kubeera nga temunange bayayaanira eyo nno wa Edrisa Musuuza ng'akugyeyo njagala kubeera nga tekuterawo n'obutambi buno tulakalira njagala kubeera nga tekuterawo emboozi eno bino byo byewuunyisa bwe nabiwuliriza tebyandeesa kyekimu so tula butuzikalira ngenda kubeera nga tebikuterawo osobola okubeera nga tomanya biki ebigenda mu maaso saidi zeeyo shakashapu musomo wa dduwa wali nnyo okubeera nga takulomereddwa gwe wena alina ensonga ziwandiikadde okubeera nga totereza mu bulamu sheeka wali ajja kubeera nga takolako nga kwesa amaanyi ag'edduwa okuva mu Quran so katusimbule n'emboozi eno temubaawo owange Kenzo yazadde mu Nyamutolo omwana w'okubiri mawulire siba minisita okuzaala okiyita kya muzannyo ate minisita kimujjako okuba nti bannange nakacwa okufunyisa minisita olubuto gwe si kyangu anti kakati obwa minisita bubeera mu ofiisi golowooza bameka babazaddemu iba minisita mkumenya bameka banji choka ba minisita bona abasinga balina abaana gwo bamanyi balina bameka bala abamu balina basatu abamu babiri omu kitotegeeza obo kyategeka bwoti okubanga mufunza ate tulina cabinet meeting teyimirira obo kyayagala ng'okwetegeka bwoti minisita nga Nyamutolo omufunyisa nti ate kati tulina parliament teyimirira nti ate kakati mbaga tegesa bwoti nti ate tugenda mu kalulu ate omuntu bw'abeera mu kalulu puresha ya kalulu tasobola kufuna lubuto kyeweerabidde nti nabo bantu beebaka bawummula anti siganye tebebaka ate okuzaala tekyetaaga kufuna kadde kanene anti kakati laba yo baba bakyakuyita nti ate cabinet meeting president akuyita oddamu sexy nsooka olindeko mu president akuyita nti ayise cabinet meeting nti tukyalina kyetumaliriza ekito kifuula kya ttabbo nnyo bakuyita nti nkubuza ekintu nkubuzeeyo era abakuumi eggolooza lwaki minisita bamuwa abakuumi bagamba abakuumi bakuuma mu buliri bamusikayo mu buliri tugenda mu palamenti odda bakuzaalawa era Kenzo bayinza omuvunaana treason ate ogwasya kufunyisa minisita yena anaamuvunaana waliwo story gye ndabye omwana w'obuwala ng'agamba waliwo omusajja eyamukozesa maama we yamanya ne baganda be bamugamba kimusigwa asoose okukwatibwa blabla. You see, this is not my first time to talk about this, but I'm going to say it again. I don't know why it's always women abamanyi obulumi bw'okuba ng'omuntu akwekaseeko, because you know what it means mentally, you know what it can kill. Okimanyi nti ekintu kisobola okudisorganize ng'obulamu bwo bwonna nga ne bwogezako kwe-rebuilding oba tolwanye nnyo nga tosobola. You see, one time nakola wano statement ne bagamba nze there is a movie I saw ne manya lwaki I cannot reply abantu abamu nga banvumye
because I understand their pain. Bagana okuwulirizibwa ne babeera frustrated nti buli gwe balaba gwasanga yena ayagala amuvumo bawulire nga kakanye. Okitegeera naye nze teri kisinga kunnuma nti mmwe abakazi abamanyi what it means omusajja okwekakako ate mmwe musinga okuwakanya ennyo bakazi bannammwe nga basaba obuyambi, mmwe musinga okubavuma, mmwe musinga okubayita buli kibi, mmwe musinga okubawemula. Mbabuulira abasajja bakwata abaana, abasajja bakwata abakazi. Percentage y'abakazi ekwata abaana abalenzi ntono, percentage esinga obunene abasajja bakwata abaana. Webaze Katonda guys. Sorry about the noise. Abakulu ndi ku level yemu nabo wano wentudde. Webaze Katonda gwali eyo tekinnatuuka ku mu nnyumba yo, tekinnatuuka ku mukwano gwo, tekinnatuuka ku mwana wa mulirwano gwo omanyi nga kakuyita Aunt Fifi, hi Aunt Fifi, n'okatunuulira with her innocence ng'omusajja akafudde sitaani, akafudde ekisorosoro, akafudde beast munda muko. You don't understand. Kyovula abantu amugamba sorry nti twafuuka balogo. Kubanze mba njagala Katonda akutuuzeko ku mizaani y'obulumi obwo. Maybe then onoosobola okutegeera abantu obuzibu bayitamu. Nze saali wabudde muntu kujja ku internet kwogera byagenda kwogera kuba mba nkimanyi bagenda muyuzayuza obulere n'akatono ke yasigazaamu akatono ak'okwerwanira nako bakamumalemu. Naye gwe njagala otegere nti omuntu oyo akabasanyiziddwa watuukira okugamba kangende ku internet manya behind obuyambi bubuzi. Obuyambi bubuzi. Njagala mumpulirize bulungi ebigambo byange mubitegeere nga temunnyanukula. Nga temunnannyanukula omanyi wano omwayiga okubuukabuuka. Okitegeera ono Fifi aliko numbers kamwanukule. Si bwe kikola. Wuliriza otegeere. Nze siwagira mukazi kujja ku internet kweyambula. Tariq stopped shouting, but I've always told people ensonga eziri sensitive ng'omuntu abuliddwa justice bw'azireeta ku media ng'ensonga z'okukwatibwa, kubanga kigambo kukwatibwa kintu kinene kiina mental torture gye kikulekera gwe bakikozeeko. Buli musajja oba omulabamu nga nsolo, abalala b'ekyayi tebazzeemu kufuna relationships endala. Okitegeera naye nabagamba wano nti omuntu yenna mu nsonga zino ennene ng'obuyambi bubuze oyo mumuleke ng'aleeta eddoboozi lye. Abantu be twagoba ku media be bantu b'obusonga obutono, omusajja njawukanye n'omusajja talabirira baana, obwo temubuleeta. Kati space yeetaaga abantu ng'omuwala ono n'abalala. But kiri painful nti we bavaayo okwogera abasooka okubakubamu ebituli n'okubavumaavuma n'okubambula n'okubawemula bakazi bannaabo. Bakazi bannaabo olwedde omutima baaguyuzaayuza dda. Agezezaako okunoonya justice mu busirise justice ebuze. Nze nina ekibuuzo kira kyenjagala okubuuza bamaama bannange kubanga nze ndi maama. Mujjawo otulo bakazi mmwe. Mujjawa feelings kino nakyogerako dda mu videos enze nkola mujjukira story y'omuwala gye nabanyumiza omuwala taata we omusajja gwe yakwatanga naye nga maama waawakana mpaka abantu abalala babiyingiramu. Naye era omukazi yasigala awakanira bbaawe. Even when the court proved nti omusajja yakwata omwana ng'obujulizi bwonna babulesi medically, omukazi yasigala agaanidde bbaawe era n'akyawa omwana bubi nnyo. Omusajja amala omusuulawo, mukazi alwadde olukonvuba olutaggwa ng'alyoka atumye omwana. Namugamba nze siri Katonda sikobe nga gwe wanzaala. I don't show up. I don't show up. I don't care how people interpret me oba nze nsinga omutima omubi. It's okay. Don't talk about the results nga toyogedde ku kyatandika kuleeta results zino. Do not tell people the beast I am nga tobasomedde chapter muwanjiikiririza n'enfuula beast. Bakazi mwe mujjawo obwagazi. Omusajja naye ku baana bo. I have a feeling omusajja oyo yakwata baganda b'oyo omuwala bonna just lwakuba abamu bo baanyumirwa. Yabasanga nga baagala. Kati ono ate ayina kirowoozo ekyo ky'obulaba ali heart.
era kyovola babali abamugamba gusigwa asoso kukwatibwa bo babasanga baagala kyovola abakitwala nga kiri normal. It's not normal. Omusajja yebakatya ku maama wate nawe nakwebakako. That's not right. Mwe bakazi mwe mujja wa feelings zeyambulira abasajja bwe batyo. Lwaki kibazibuwalira okukkiririza mu baana bammwe? Kale mukwata omutwale mu ddwaliro otandikirawo gamba omusawo akebeda gamba you've never been sexual abused otandikirawo. It's not expensive to do. Naye kibanguyira okukkiririza mu misasankule gy'abasajja gye musanze obukulu. Ne muleka abaana bammwe okuba ne trauma, okuba n'obulumi mpaka lwe baliyingira amagombe. I feel bad. Nti ne baganda bono omuwala abawala nabo bakitwala nga kiryoko omusajja okukaka. Mukama Katonda, what a society. Naye bakyala bannaffe abali ku mitimbagano guno abagwa ku bakazi bannammwe ne muvuma nga baleese eddoboozi lyabwe ne mubawemula ne mubambula. Already babambula dda, mubaleke. Those people are hurting. They will never heal. They don't heal. Kubanga pain edda abanga akivuddeko lekaddamu ne kamushootinga. Naye gwe muganda wava atya nagamba omulenzi n'avaayo alwanirire muganda we nga muganda we omuwala amugamba siggwa asoose. Ekirungi ne yakimugamba muzadde. Katonda ono ono nno baamukwata n'asurvive nga mukazi wattu n'avaayo nga mulamu. Naye nga naawe oli muzadde wagira akwata omwana ng'olina abaana watya nga gw'owona okusurvive nga tasurvivinze. Kino ekintu bannange kyemufeedinga kikula. Kino ekintu kyemufeedinga kikula. Kyova olaba twasabye essiga eddamuzi emisango gy'okukwata abaana gino n'abakazi mugiteekemuko ku maanyi. Bannange mutaase ku bakazi tuli bubi. Abakazi babakwatira ddala. Gw'ovaayo otyo wagira akwata abaana n'ovumaavuma mukazi munno aleese obulumi bwayambibwe. Bakyala bannange muli bazibu mulimba. Ane waliwo atwala essimu. Naye Mukama Katonda. Bakyala bannange mulimba. Muwagidde nnyo ebibi ne muyitirira. Mwagadde nnyo okubalaba. Mwagadde nnyo okwegatta n'abasajja. Mwagadde nnyo okupuruvinga abasajja nti buli kintu kiri ku bo. That the entire world revolves on them. Bannange nedda. Mulimba bakyala bannange. N'ofuna amaanyi n'oteekawo kamera. Kale sirika tomuwagira tomukubirako mulanga. Sirika muvumireeyo naye ate nayo nojja ku media nga naawe oli muzadde. Busobola okukeera ku makya ne bagamba munange oli ku mulimu okola omwana bamukutte. Omusomesa amukutte. Omusumba amukutte. Seeka amukutte. Brother wa amukutte. Taata wa amukutte. Amuzaalira ddala. Bino ebintu mubirabye si bipya. Bannakazadde bannange we mutaggule maaso kulekeraawo kufiidinga bibi kugenda maaso. Mujja kubitegeera nga mubikungulira mu maka gammwe. Mujjukira live gye nakola waneeno ku buno obwana obw'essomero bwavaayo ne bukola video nga bugamba nti once my boyfriend said, ne bagamba nti gavumenti ye Uganda ejja abaana ku internet. Naye nabawa reason y'emu ku zo gye nagamba nti abasajja bali eyo bakozesa abaana bammwe. Buno obwana obuto bulina emyaka 10, 11, 12, 13, 14, 15 bali mu bukozesa. Olw'ensonga mulimu abasajja nga emitwe gyabwe gyayononeka. Ekigambo ekyo sobola kiyisa waneeno mu kamwa ekidescribing abasajja bwe bati abaagala abaana bato olw'ensonga nti internet tejja kukkiriza vidiyo eno. Nene mbagamba bajja obwana ku internet nti gwakanako ojja kaleka wano ku internet kabeere nga kakola vidiyo z'okwemansula biki nga waliwo omusajja akwata vidiyo y'akaanako n'agenda n'abaako byagikolerako akaana ne kafuna ebisiraani. Tewayise na wiiki omwana ono ali mukaabira wano ku internet annyonnyola engeri taata waabwe agamba nti taata waabwe yabakozesanga nga taata waabwe nti yeerimbisa mu busumba abagamba nti Yesu ye yamusindika byabakola Yesu yamulagira Bayibuli bwetyo we mulagira avudde abibuulidde maama we aprotectinze taata waabwe step father
baganda bono omwana bonna basirise. Actually gwe mulundi gwange ogusoose ogenda okebera ku famire y'abaana yonna n'enjira mbadde nga mbamanyi naye nga sibawa nnyo obudde kubanga content gwe bakola ta apiringa gyendi baana bato bali we munakyeteeka munomanya nti content ow'abaana bato ta apiringa eri gwe muntu mukulu. Ndowooza omwana omuto gwe naakafollowinga ku TikTok naye naafollowinga ye tengetenge kubanga content gwakola ali jeno ne mulina okukimanya nti abantu abakulu content w'abaana abato doesn't appeal to you. Tewali kikutwala n'oteeka like ku kaana ak'emyaka 7 akawala akakyusa obugoye ne keekolakola obuntuntu. Nabagamba obwo bonna obwana obuto bwe mulaba no ku internet nga kalina 2 million followers. Ezo million followers million zebbiri ababeerako nga baana banne waako nga bali Uganda babeera bameka bayinza n'obba tebawera 10,000 tebawera na 5,000 kubanga kizibu nnyo abaana Uganda okuba n'amasimu n'abagayina mu masomero kizibu nnyo okubanga bonna bafollowinga kanaako okuweza 2 million followers babeera bantu bakulu kwe kuligana agasajja gakagwa ensonyi. We munaategeera ebintu bino kuba kati ffe ebintu bino tubirabye n'obiyiga the hard way n'obisoma ne babikusomesa ku ssomero ne bagamba people like this. Naye omwana annyonnyodde story ye nga agamba omusajja yamukozesa olaba omwana ono ali traumatized kiganya omuvaako naye ng'ate omusajja ono yali musumba e Uganda. Omwana annyonnyodde n'agamba nti yali musumba naye nga kyaki yaabwe esinga genda mu baana bannayuganda ng'azina nabo mu kwaya nga bonna abakozesa nga bajjisaamu embuto. Mama waabwe n'amuleeta mu Sweden bino ebya family unification n'olwokubanga omuntu bwe baba bamukozesezza walina okubbaawo obujulizi. Omuwala agamba obujulizi bwababula mu Sweden obusiba omusajja. Kati ono omuwala amagezi gengenda okuwa kubanga gwe mulundi ndowooza okusosa okutuula ku live ez'abaana abawala mu age bweti nenjiwuliriza okuva wetandise paka lwewedde but nze sigenda ku live z'abano baana we bati no because content waabwe doesn't appeal to me. Mbawa respect nengamba nti abalina okubawuliriza baana bannaabwe bali mu same age bwe bafaanaganya endowooza. Nono omwala amagezi gengenda omuwa bw'oba omanyi lisiti ey'abaana bonna omusajja ono bwe yakabasanya kyekiseera oba contacting. Waba nga tewaliwo obujulizi bwonna gwe tofaayo contactinga buli gw'ojjukira n'ogamba nti mbajjukira singa munaawera abawala 3 ne muvaayo nga mwenna mwogera ekigambo kyekimu mu Sweden bajja kumuvunaana. Mwe mutunuulira abantu nga ba R. Kelly ba Mike Jackson mugende mutunulire mu history y'abantu bonna be bazze nga bavunaana nga bagamba nti bakozesa ku baana abato. Wabeera tewali bujulizi nti baba recordinga video kubanga bibeera bya myaka gyaddamu gya 9-8 naye olw'okuba bano abantu bagenda ne bavaayo nga baweze nga bangi ng'ate bakuze n'okukula nga bagamba tuli traumatized kooti ebasalira omusango babavunaana. Kati gwe oba omanyi banno bonna ge magezi genyinza okuwa bw'oba omanyi banno bonna ng'ogamba nti bonna nzijukirako abantu naye baba 3 nga mwena mwina story emu. Ebintu bino ebyenzikiriza nabagamba mwegendereza amadiini lwakuba nti eddiini eri sensitive okwogerako. Mwegendereza amadiini kubanga omwana annyonnyodde n'agamba nti baamukozesanga tata bwe yabakozesanga nga musumba ng'agamba nti Yesu Bayibuli ye mutume wa Katonda. It is very sad. Ebintu ebiti biri very sad. Neze mbabulidde nabaga abazadde mujja abaana bammwe ku internet. Omwana watukira okujja no n'agamba my boyfriend Simani once said ompaako ddi ne mukisirikira ne mukiwuliriza and you take it okay. Manyi oyo omwana yeebaka n'abasajja abansinga obukulu abansingira ddala obukulu. Nkugambye fe abasajja tulina ekikyamu mu mutwe ate nga abasajja balina ekikyamu mu mutwe be bangi. Omukama akuume yagaliza munnayuganda muno kibi nnyo ddala omuwala ono ebintu byayogera
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.